previously. Yes, mukasaka ntolekedde ekyatulese oluwalero. Era nga tolekedde ka sinema kagenda okubeera akasufu akamala. Kani mukasaka no wetwakoma. Ewakawa kumisinga. Namubayiko kyogerwa nti omuntu asonyiyibwa bw'aba yeetonze. Nkusonyiye. Nga kirungi mukakwebale. Nkolera kintu ekyo? Njaki sembera. Kyoyagala nkole. Sembera. Goba kyoyagale. Wano wamale. Ngekyo kiwedde. Omalo n'ensonyiwa. Bwoddangamu okunsanga mu kwoyiteri. Mama w'abaana. Nabagambye kakyanga tulaba sinema twerabire eno. AMAKA twolekedde ekyatulese. Nga bagamba Empire Movies Productions Kasenge nga begasa mu TAMZ Media Uganda ne bajja kutwisa kano kitolekedde wazira nga kabaka yenyini mwenye Tamale Godfrey nanyini sinema ye yakakwata nakagattagatta era batunajja ka producinga nga bagamba Semate Rashid nabera director wako ku ntiko nange VJ ISMA Uganda nembeera DOP wako ba director of photography yakaise amaka ga Kaboyo the Peaceful House tuli ku season ya 2 kale mukasya kano mukutandika Mubadde okola kinyo okukusanya. Naye y'omwana. Omwana wanyumyanga bunyumya waliyo kitaawo tuwamugamba nti taata uyumu. Naye nga kyogamba nze nina okumutegeeza nti nze kitaawe. Omwana mugambe era kola bibataata bibakolamu. Era musanyuse ng'omwana ali naye akimanye nti ojja musaala. Tracy, genda n'akatebe ako. Ojja kandi Naye gwe kati ekyo ky'olabye kikuwa kifaananyi ki? Oni agamba nti nze omwana byakola nze mugamba. Ate kati nze mmanyirawo. Mmanyirawo obudde obusinga gw'obeera. Nze simanyi nange oba lwaki bw'abeera naawe bweyeeyisa bw'ati. Naye omwana ono akimanyi nti nze kitaawe. Nga lwaki takimanyi? Omwana ono wange ddala twogeremu kuba nze siyinza sikakasa nti nsobola okuba n'omwana oyo. Nina okukibuuza. Ng'omwana neeyisa gye yeeyisa etyo neeyisiza akaato emyaka egyo. Kikira nti omwana tabadde naawe tawangadde naawe. Gye byonna bituufu. Gy'anaakoma okubeera naawe ajja kugenda kumanyira mpola. Byogamba ajja kumanyira mpola, anaamanyira mpola. Simanyi olugendo luno nze ndaba luwanvu. Luwanvu. Era luwanvu naye tujja dutematema mpola gye bikomekerera. Kubeera mwali tusaamulikirira. Ekirungi kya byonna yazze emikono gyo. Kati naawe mulage ekituufu. Yono munno ali kuki? Ekyogero nakomye nga ekyogero kyakaddiye watemye ekirala. Bwe natema kiri ekipya ekiri kiweddemu ne bifuuka lukokobe nti nze njotema buli kimu. Ate yabimanyi. Leka naawe ye tabimanyi. Anaabiyigadde nze banzaala mbimanyi. Kati awuli muba mulina okugenda naye ne mutema ekyobo. Yandikikoze mu kusooka n'agamba kangende ndaba ekyogero gy'otemye ye maama. Nze mukadde w'okukyalo nti nze nnoonya ebyo. Ekyo si kyogedde nti oli mukadde wa ku kyalo. Naye mulina kuyambagana. Nakuyamba byaggwa. Ate byaggwa omwana yawedde okunyigwa. Genda oteme ekyogero ekirala. Genda oteme ekyogero ekirala. Omwana tannaggwa kunyiga naawe. Sebo. Yali akava mu ddwaliro nti ekyogero. Era kyekyasooka kyekyasemba. Kati ye omwana yatereri awedde. Agende yonoonyeza ekyogero. Kati kudda nfudde mukadde wa ku kyalo nti nze ntema ebyogero.
kama obebisirani byonna yabikokombodde yonna n'abireeta n'abiyiranja bisirani bityo ba kusomera bisirani yeva waneno nalese wane ekivubuka kino ekivubuka ekyatukolerangako eri mu bulo kakiga muwo muli ngamba njagala muli mugamba ye Kaboyo yagala muli mukalitandikirawo naye Kaboyo toterera kati kakiga n'obwakakiga bwe omuwomu yazaya nanjagala muli mu sina kyakulya n'engamba unawaye omusajja kamuleke munnaye abeeko nekyali mulekawo eddakiika ngana nkoma ye bibi nakunyumiza kakiga ebyaka wadanzi onaliwa mukazi wa ebyo nosoko bireke soko kakane n'okukakana kubanga kyentuseko lunaku lwo mukama oba aliwulirako essaala zange banezi ayi kasaala zemusaba agenda aziwulira kino kyankoledde olunaku lwolwaleero nsibye ndi munyiivu okuva ku makya naye ate sekendi dakika kati nga 7 ku 10 emabega mpeta ewaayo wa sigwa maso ntambula ndina biri ku birala nnyo simuyiseeyo balowooza simuyiseeko buyisi ng'enza okujjukira nga ndaba entambula nga ninga agimanyi okumuyimiriza ng'olowooza siye maama Charles bannango omusanze gugambye ewaayo waana ng'oweta bwoti ku kikomera ayi simanyi simuyise ekihanera bidaato kimu abadde alinaki ate wali kyabadde alina naye nkubuulira omukazi oli kale mukama yawunda oba ali mu kibuga omukazi anyirira omukazi mweru ekikazi kyonna kitiba butibi kiti ntunudde nenga maama Charles yegwowa seba tubadde tweyisiŋŋanyiza nga nze simulinako ngenza okulaba nga maama Charles muveeko naawe owulira oyagala kuddamu kubeera naye nyonyo kuba singa omulabyeko wandi mugaye bugambi bambi kuba negayiriddeko nenegayirirako ng'omusajja naye nakkiriza maama nyabo omanyi kali akalagirwa mwe bali kwekkaanya.